omusomo gwaffe olunaku olwaleero kakasa twasembayo nga tusomye tuli ku nsonga okusookera ddala omusomo omukulu ensonga ezigoba kibayita okugoba kitegeeza either obaddemu mu abo ne bakufuumuula kakati ensonga ezigoba omuntu mu busika z'ensonga ze tuliko wabula nga tetunnagenda wala nnyo hadha aljanibi nasihi mbabi nasiha wa janibi almawidha tubaako ne kyetwebuulirira nakyo seka nasomye ebigambo bino ne mbifumitiriza n'omu ku bannaffe wano ku radio yabuuza ekibuuzo basirabidde yali omu ku bannaffe ku bawuliriza abaffe yawuuza ekibuuzo nti lwaki Allah subhanahu wa ta'ala addiŋŋana nnyo aya ezimu mu Qur'an lwaki yawuuza ensonga wagisanze mu ssuula emu n'ogisanga n'ewalala ekyo kimu ne wabaawo ng'essuula eri emu nene aya nigange nkuwa example surat ar-rahman surat ar-rahman eyo erina ekyafa erina ebijoogerako bingi okusookera ddala eyogera nnyo ku jjana Allah yasuuta ejjana mu ssuula eyo naye mulimu aya gye yagendanga addiŋŋana egamba etya aubillahi min ashaitani arrajim فبأي آلاء ربكما تكذبان وجولدdeyo eyo aya Allah subhanahu wa ta'ala yagittingana emirundi gisuba 20 mu ssuula emu nabazeeko nga giringa 28 bwe mbasikoze ensobi gye yagittingana emirundi 28 aya emu mu ssuula emu aya essuula ine aya ndoza 7 ziri wakati w'ensanvu mu meka mu 9 7 oba kinana something surat ar-rahman erimu aya 7 naye Allah yaddiŋŋana aya eyo eya fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban naye nga waliwo ensonga lwaki kyova olaba kirungi okutegereza n'okutegeera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala naye bwe nabadde nsomako ku byafaayo bya aya eyo akatono ennyo kubanga munnaffe bwe yabuuza ansa gye twamuwa ku mulundi guli twamugamba nti kiba kiri kusookera ddala kiraga obukulu bw'ensonga era Allah subhanahu wa ta'ala aba ayagala nnyo nga bwe watwala obudde n'olowooza noga lwaki Allah yagiddiŋŋana nnyo kyekiraga obukulu bwayo girowooze gifumiitirize gijjeemu amakulu okole n'ekyetaagisa mufassiri mutuyite yagenda wala mutafsiri muyassar batugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala okugera aya yagamba fabi ayi ala etegeeza yiyo ng'egamba ti abange fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhib lwaki mulimbisa mmwe ebitonde ebibiri nga mulimbisa ebyengera byani by'omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala fabi ayi ala'i ala manahu ni'amillah lwaki mwe ebitonde ebibiri ani nani aya zirimu 3 fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban nina ze nabuuse so aya ezo Allah kuziddiŋŋana bwatyo ng'agenda aziddiŋŋana fabi ayi ala'i rabbikuma naye ng'ate ayogera ku jjana tetuli mu tafsiri njagala atuwuliriza obulungi atutegeere kubanga kyetuliko tuli mu mbeera yakwebuulirira tuli mu mbeera y'okubeera nti tutandika nti tahayye ila darsi omuntu okumuteekateeka okujja ku musomo gwe tuli ku musomo gwe tuko gwa busika naye ate tetugaana kuleeta mu byakwebuulirira n'olwekyo Allah olw'okuba nti yali ayogera ku jjana ebintu bingi nnyo byeyogerako biyitirivu mu byengere ebirimu tetujja kugendayo eyo naye naga nti fabi ayi ala'i rabbikuma lwaki mmwe ebintu ebitonde ebibiri abantu bibaliwa Allah yabatuwadda wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun abalina okukkiriza n'okukakasa biteekeddwa okuba ebitonde ebi bibiri be bantu nze naawe ng'ogasseko n'amajinni g'otalaba iffe tulina okukakasa Allah subhanahu wa ta'ala ne tukolera ne ku mateeka ge n'olwekyo Allah kyava addiŋŋana aya eyo okulaga obukulu bw'ensonga naye abaana Adamu tuli bajeemu ekisookera tuli balimbisa tuli buli kimu owulidde
naye ebyengera Allah bye yatuwa ekisookera ddala ni'matu ddiini bameka abalimbisa obusiraamu nti si ddiini y'amazima abo tobala tugende tubala bameka abalimbisa ejjana ng'olyaga naye ejjana ddala mubutuufu gyeri abo tubala bameka abalimbisa ebyo Allah byayogerako mweyo bye yateekateeka mu jjana kam minhum bangi bameka abalimbisa ebimu ku byengera bya Allah biri kuno ku nsi okimanyi nti masihi dajjali gyaliseeka era ng'ali mu alamatu saati al-kubra mu bubonero obunene obwaki obwa qiyama naye omuntu osobola okumunnyonnyola ku masihi dajjali n'abiyita wakayima na wango naye ate nga omu ku basahaba ayitibwa sahaba ne kulumbe gwa nabbi gwennyini kuba nabbi bwe yabuliranga basahaba ebimu Allah yamulaganga ng'ate akiragidde mu muntu mulala kati tamamu ddar wa tamimu ddar yali sahaba yajja baali ku mazzi ku kazinga akamu ne babula ne bagwa ku kazinga ne basinkana omusajja oyo naye nga nabbi yamubanyumizaako dda nti gyali n'ababulira n'ebitendo bye ne basanga nga byebyo byennyini ebisajja byalina bakomawo banyumiza nabbi naga taali ya tamimu ddar jangu obabuulire bulijjo kye mbannyonnyola hakada oli bwawulira nti ajuja ne majuja Allah yabuteekateeka obusajja obwo gye buli ekisenge omusajja ayitibwa Alexander the Great Dhulqarnain Allah gwanyumyako mu Surat al-Kahfi baga nti yazimba ekisenge n'abusibira eyo naye likulli yawmin bujja ne busima nga bwagala kufulumayo naye tebukola ki yuqal fi tafsir nti kikyabuganya okuvaayo tebunnaba kussaako insha Allah naye yawman sayaquluna insha Allah bibalisima tebigenda kuddayo kubanga buli bajja ne basima baddayo nga bagenda okujjenkeera nga byebasimye bizzeewo olunaku lwe baligamba nti insha Allah ate nga mu aya mu sura eyo mwe mwajjira ekigambo ekyo falawla idh qulta ma sha Allah la quwwata illa billahi in tarani ana aqalla minka mala la mu Surat al-Kahfi ngamba mu Surat al-Kahfi era mwe mwajjira aya eyo eya Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala okubanga amugamba amutegeeza okuba nti bw'abanga akoze appointment yonna ateekengako ekigambo ekyo wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allahu kati eyo aya yetuyigiriza nti buli kyetukola tulina okussaako nga tumanyi nti ffe tulina buyinza naye Allah yatuwa amaanyi yatuwa n'obusobozi tawfiiqu min Allahi ta'ala Yaajuuj ye ssuula yennyini baveeyo so tulaga bukulu wa aya so kitegeeza nti ebigambo ebyo bikulu aya endala gyenjagala okwogerako egamba nti wailu yawmaidhin lilmukadhibiina eyo aya eri mu Surat Mursalati era ebaddemu Rahmani eno Allah subhanahu wa ta'ala yagiddiŋŋana emirundi egiri wakati w'emirundi 10 wakati w'emirundi meka 10 mu ssuula emu wailu yawmaidhin lilmukadhibiin mazima ddala okulimbisa mazima ddala olusenyi okwaziirana kuba ebiwoobe kubonaabona ebibonereza eby'amaanyi ebiruma biri kwabo abalimbisa olabye ekyo tugambye fabi ayi alai rabbikuma lwaki mulimbisa ebyengera byani naye atuwalaga nti wailun yawmaidhin olusenyi ebibonereza eby'amaanyi ebiruma biri kwabo ku lunaku olwo olwaidi lino olujja nedda olunaku olwa qiyama olw'enkomerero tugenda okubeera mu bbaliro lilmukadhibiin eri abo abalimbisa mukadhibiin era isigala jamu yajma'u baina aljinna wal insa fenna tegedde bulungi kakati ne wali ku yawmul qiyama era kyekimu tugenda kuba wamu abantu n'amajinni fenna abalimbisa fenna tugenda kubanga waliyadhu billah Allah tutaasa bagenda kuba mbibonereza ebiruma saba Allah tutaasa ataasa n'abafaddi emirundi mu Qur'ani yonna kati ngate mu Mursalati giri 10 mu Mursalati giri 10 mutwaffifiina emu ne muturu emu
ndozo kitegedde kati yujiveeko esembayo gyenjagala okugamba okukomekereza nayo Allah agamba nti walaqad eri mu surati qamar al-qamar agamba nti walaqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir surat qamar Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walaqad eyonno Allah nayo yajiddingana emirundi egisoba mu meka giringa mirundi yena okudda giriena emirundi egiwera ddala erina mu ssuula emu walaqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir Allah agamba nti mbutuufu nayanguya Qur'ani ey'ekitiibwa nayanguya Qur'ani ey'ekitiibwa omuntu okubanga yagifuula nnyangu omuntu okugimanya ng'agimutegeera tafsiri ng'agitegeera okugisoma ng'agikwata ku mutwe n'emubeera mu mutwe oba mu kifuba owulidde nga attafahumi limaanihi watadabburi bihi omuntu okubeera ng'ategeera n'ebyomunda ebimu ku byayo n'okugitegeera amakulu gaayo Allah yabyanguya nkuwa example emu kuba nti Allah yabyanguya omanyi abamanyi abali muno abamanyi Qur'ani mu nsi muno mu Uganda yokka nga tufulumye omanyi abamanyi Qur'ani so wetwakulira edda nga batugamba nti abantu babamanyi n'abamanyi betusomako abawuli aba Bukhari ba Muslimu ba Imam Maliki ba Anas ibn Malik n'abasigadde baga nti batambulanga engendo ng'agenda kunoonya seeka naye omuntu ali mu kibuga wano bwadde bwayise seeka anti waliwo omuzikiti badda ku biraali bamaseeka badde kawempe bamaseeka owulidde bulungi to the extent ne mu byalo bamaseeka bajjudde naye gwe teweewunya kubanga tomanyi Qur'ani gwe tosobola kubeera olina okifumitiriza olowooza Allah binayogera byabwerere bwagamba nti nze nkuwaddeko just ka hint nti edda abasajja batambulanga olugendo ogenda okunoonya ki yirimu naye olwaleero wennyini woosula emmanju waliwo seeka ku mulimu wookolera wennyini waliwo seeka ate nga obudde oba nabwo ne bwe ziba ddakiika 10 olowooza aya 5 zeetagisa muntu zisomesa bbanga ki 5 just 5 buli lunaku mu Qur'an dakiika 10 ziba zikumala kakati nno buli omu balil insanu ala nafsihi basira kano nga opportunity kenkomanako faba hadiya Islamic Primary and Secondary Education Center abasomesa abantu abakulu nga ofaka Qur'ani twakateekawo omuntu ayagala okuyiga Qur'ani jangu osome Qur'ani ofa ate eriwo nti registeringa mitwalo 2 kitundu gyokka fomu ng'ogifuna ng'ogijjuza ng'otandika kusoma omwezi emitwalo 3 gyokka seeka zo sente nnyingi emitwalo egi 3 ng'ossaako WhatsApp group ng'ossaako na Telegram gwe ng'osoma paka lw'olimala buli mwezi paka lw'oligamba nti kati nkooye mbitegedde ate ne possibility y'okufuna ekiwandiiko weeri nti bannaayi ono tumuliko organize kati asobola okugenda n'asomesa abalala opportunity wakati ekyali byatuula wansi mu kiraasi muli bangi teri so kakati ekyo tukibakubiriza ayagala awo ennyini era nzaayo ekibuuzo simu mmeka abantu bameka abalina essimu ezo oza batono abasinga obungi Uganda yikumpi yonna yonna ejula kugafunamu kabuka kati sibu guno omutimbagano kati kwe tuli oyagala toyagala kino oyagala toyagala bwe kiri naye essimu eyo gikozese ogiyingirireko ejjana ng'osoma Qur'ani osoma tafsiri ng'osoma tajwid ge mateeka g'okulumusa Qur'ani omanyi amakulu ga Qur'ani omanyi ensoma yaayo n'engeri gye bagikwatamu naye ng'oyise ku ssimu zaffe zino wammanga 0 oba noti 772 86 16 tujja zibaddiramu nga tumaliriza inshaallah seeka tugenze ku musomo eyo tuvuddeyo twakoma we twakoma nga tusoma ensonga ezigoba omuntu mu busika era nga twamaliriza n'obuddu kakasa twabumalayo ku mulundi guli ne tulaba abantu abagobwa mu busika olw'embeera y'obuddu nga muddu omuntu yenna abeera nga muddu ne tulaba abaddu ab'ebika eby'enjawulo nabbi sallallahu alaihi wasallam tusoma ne hadithi nga yagamba omuntu ne bw'aba awuzayo siringi 10 bwe kiti kimu nga yeenunule nga gwe bayita al-mukatabu
mukatabu ye muntu eyakola endagaano ne mukama we ey'okwenunula. Contract. No, yebera mukatabu ye muntu okubeera nga bakoze endagaano ne mukama we nga alina okukola nga yeesasula yenunule ave mu buddu. Naye mukama we najja afa ng'obadde obanjibwa lw'esiringi 1,000. Kyova olaba omusajja omu yagamba kano oyinza okuba wakawulira kan baitu shi'ri yagamba nti al-hurru hurru wa in sa'atuhu al-azman wal 'abdu 'abdun wa in sa'adatuhu al-azman. Oyo luga yagamba nti omuddu alisigala muddu ne bwaliba n'opportunity etya. Otegedde bulungi? Yes. Ne bwoba n'emikisa gitya ng'oli wakuba muddu osigala muddu. Kitegeeza ki? Nti omuntu ne bw'aba nga yeeguze n'abeera ng'aguze 99.9 yeeguze 99 n'obutundu 9 ng'abuzayo akatundu kamu ave mu buddu, essente 10 ekyo oba olwatano ne lumubula, asigala muddu ebbanga lyonna. Naye ate awaabobwe abeera waabobwe ebbanga lyonna mahma kana al-amru wa in sa'atuhu al-azman newankubadde ng'ekiseera kisobola omubijjira. Okitegedde? Embeera ne bwejjanga mbi akati tuli mu corona tolina rights zo wadde tuli mu corona era rights zo zikola ki ozirina hatha huwa. Naye ate omuddu ye ate munnange biba byanjawulo. So nolwekyo amina ya rabbi amin. So nolwekyo ekyo kyetwakomako tutunulira ensonga kwezo zetwatunulira ezigaana abantu okusembera ku musika. Ensonga ey'okubiri gye tugenda okutandika nayo gye tugenda okulondoka ngazi. Nsaba yenna atudde ku radio owagala obwongo kuba yeetaagamu okufumintiriza ate abantu bangi nnyo bagyekwasa. Nze siriimu naye abantu bangi nnyo. Oba oli awo naawe bw'onaamala okubanga oyizeeko olwaleero onaabafaanana nga nze. Y'ensonga yaki gye bayita al-qatlu, okutta. Okimanyi abantu bangi nnyo famire zaawukanye oli ng'agamba nti we yatta maama temumuwa ku bintu bye, naye ng'ate ayogera maadhalika talina bujulizi wadde n'akamuwe, wabula atebereza butereezi. Shaitaani neemuyita mu bwongo nemugamba nti kati yatika okuba ye yasse maama. Ebyo tubira bibbanga ddebuluzi oyo yagamba n'okugamba wano nti simanyi ajja kutema taata alabika ye yamusse. Si byebyo? Nze siriimu mubalowooza bwe batyo. Newankubadde nga bambaga olulimi lutonzi oba tulina ne qaida ssebo alqawlu bimaqasidiha alqawlu bimaqasidiha. Ekigambo kitwalibwa okusinziira ku kigendererwa kyakyo. Hadha huwa. Tutwale qaida. So naye nga proof ate bwe tugenda mu fiqh nahiyatul fiqhiyya tulina okunoonyereza la'allahu qala huli awo yagambye lakin lam yaf'al niti yakoze. Oba otegedde bulungi? Oli bwagamba nti nja kusenguka n'atasenguka gwosigala omulazamako nti yasenguse la tekisoboka ng'ate okyamulabawo. Yes yayogedde naye bw'aba teyakoze gw'oprovinga otya? So kyova olaba etteeka terisobola kuvunaana. You can't be guilty unless you are the proof, until the proof is found that you are guilty. Tosobola kubeera kuvunaanibwa musango mu kooti okutuusa nga kooti efunye obujulizi okutuusa nga obujulizi bukulumise n'ofuka guilty ne bagamba nti kati mutwale eruzira omutwale. Era bano bebatwala nti bamutute ku alimanda baba tebamusalidde kalla baba bamukuuma nga banoonyereza okunoonyereza kugenda mu maaso. Naam, tugenze mu maaso. Emaani uthani gye tuliko okutta kyeki mu lulimi oluwarabu fi lughati al-arabiyyati ma'ruf kimanyikiddwa yuqaalu qatalahu ng'omuntu bw'agamba nti yamusse yaqtuluhu qatlan amutta olutta
Why? Lengera akasajja bakatta olutta. Ebonaffe tukiina. Yaqtuluhu qatlan. Amutta oluki? Idha amatahu bidarb. Singa aba amusse bidarbin aw hajarin. Nga amukubye bukubi oba nga amukubye ejjinja. Aw summin. Oba nga akozesezza obutwa. Aw allahu fa adda bihayatihi. Fa awda bi ahayatihi. Oba allahu maanahu fa'ala mithla ma yumathilu dhalika. Nakola ekifananyiriza ebyo ebisobola okutta ma yushbihu dhalika bima yaqtulu al-insani ghaliban. Mwebyo ebisobola okutta omuntu embagirawo. Fa awda bihayatihi. Namalawo obulamu bwe. Wal qatlu istilahan betugenda mu mateeka. Huwa fi'lu ma yuzhiqu ruha adamiyyin. Fi'lu ma yuzhiqu ruha adamiyyin ma'suma. Kwe kukola ekintu kyonna ekisobola okumalawo obulamu bw'omuntu atateekeddwa kuttibwa. Ma'sumu dam. Maanahu omuntu atali supposed kuttibwa. Kwe kutta oba okukola ekintu kyonna ekiyinza okumalawo obulamu bw'omuntu atateekwa kuttibwa. Oba kitegeeza waliwo abateekwa. Waliyo oli ng'ateekeddwa okufa. Ontegedde bulungi? Obuno bwe Busiraamu, yennamula y'Obusiraamu. Waliyo abateekeddwa, waliwo abatateekeddwa. Kaakati gwe tuliko okutta kitegeeza ossi atakola ki? Atateekeddwa. Wal qatlu yakunu ala 6 anwa'in. Abamanyi batugamba abamu ku bo nti okutta kulina emiteeko emeka? Mukaaga. Okutta kwa miteeko okusinziira ku kitabo kino kyetusoma bakiyita al-khulasatu fi ilmi al-fara'id. Kyetusomamu naye ebitabo ebirala ebya fiqhi n'ebitabo ebirala ebya fara'id nabyo bireeta enzito yaki. Era mu kunnyonnyolamu akatono kye bayita jinaaya. Okutta okwo kubayita jinaaya, okulumbagana al-intida'u ala nafsi. Omuntu okulumbagana omuntu. Okitegedde? Wama n'eki n'ebirala ebitali muntu. Agambe nti yuqasimu al-fuqaha ila anwa'in mukhtalifa. Abamanyi bangi bakwawulamu emiteeko egyaki okusinziira buli omu bw'aba yagadde okukola ki? Okuteekulula n'obujulizi bw'aba aleese n'enzinyonnyola gy'ayagala okukozesa okunnyonnyola ku kutta okwo. Okitegedde? Bi'itibari mutanawwi'ihi, okusinziira ku miteeko ne examples ez'enjawulo. Faminhum man yuqasimuhu ila khata'in wa 'amdin. Mulimu abagijjamu emiteeko ebiri gyokka. N'aleeta gwe bayita khata'u wa 'amdi. Khata'u bwe butanwa, okutta mu nsobi mu butanwa, wa 'amdin n'obugenderevu. Wa minhum man yuqasimuhu ila 'amdin. Era mulimu oli agamba nti nedda omuntu asobola kutta muntu mu butanwa era aba amusinga akoze eki? Ng'agenderedde, nga balina omuteeko gumu. Wa minhum man yuqasimuhu ila khata'in wa shibhu 'amdin. Waliwo era abajjamu ne bagamba nti khata'un ne shibhu 'amdi. Shibhu 'amdi kitegeeza omuntu teyagenderedde naye yeefaanaanyiriza agenderedde. Kyova bagamba nti